main purpose is not having enmity. The main purpose is how do we make Uganda a better place? If Uganda is better, you will also be better. The main purpose is not to fight one another. That's why in the ngamba nera nchidamu ngandi wano. One. Everyone who really like this country should be part of me. Obo ulirango yagala ensi yo negatako kubanga nze nkyalina emyaka ekitono nnyo, emyaka nga 67 nga mukyandaba. Myaka 67 nga mukyandaba nga ndi mulamu. Nawe wobanga oyina emyaka tugeza 35 okyalina emyaka nga 4 oba 5 ng'okyali nange, si nakindi 6 ng'okyali nange. Owekitegeera? So wetuzimba ekintu kyaffe kino nga tuli bato kituwaako opportunity okulaba nga tufunako wetubeera. So Prince Henry newo navuma nti ndi state agent omwavu. I've never been in a state agent, but I'm honest with my life. Sagala kubalimba nkolenga bannange be bakola babbe olumalirizo okubba ate bajje babaddizeeko obutono ate mubongere. That's not who I am. Yesterday nabaddeko ku university emu. Actually si university emu, nabadde Makerere nga tuli kusaba ekifo wetugenda okukolera okungana n'abayizi. Naye we nabadde ku university eyo bangambye tebaagala bintu bya bukulembeze mu university. Omukyala yakingambye ne professor, actually babaddewo professor n'omukyala, ne mbagamba bannange mutukwata bubi. Mwe wotunulira ku parliament yaffe e Uganda ejjuddemu 99% products ze Makerere as an institution. Muntegedde bulungi? Nera wotunulira politics wa Uganda erimu 40 to 90% of Makerere products. N'abalala gye bali tetubagaana. Naye we mugaana okushapinga abavubuka bano bato because of your self-interest. Abavubuka bano mubayigiriza what we call transaction politics than leadership. So bafundikira nga bali mu transaction. Nera otuke Makerere bakubuuza oyina mmeka otujjemu. Which is okay because politics are runningira ku sente. Kati nga saawa zino wenna agamba ogende ewa ogende Mbarara nina okuteeka mu sente transport mafuta biki. Wenna agamba ne wano ku Mubsi Kyambogo simanyi biwa nina oteeka mu sente, abantu balina okulya balina okunywa n'ebirala. Naye the challenge is instead of grooming leaders they are grooming thieves. I'm sorry to use that word. Ne babayigiriza nti politics shouldn't exist instead of telling them that you are the leaders of this nation. Kati kano nkayisaawo kubasomesa bonna we muba mu training abaana bamwe muba training nti lero oli teacher enkya yagenda okusalirawo mu office gy'anaaba agenzeemu. So you groom leaders. Groom leaders, not politicians. Mbegayiridde. So ne bagamba bagenda bayitamu politics mu ssomero ne mbabuuza kati munafuna mutya abakulembeze abalungi